Yes, we bali kubanga okyali ku mukutu ogwa Red TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe nga bulijjo Ssebamulidde Patrick nze mbeerawo ng'ate nkutuusaako byonna ebigenda okuba nga biva side yonna gye bivudde ate tubeere nga tubikutuusaako gwe gy'osinzira okubanga gy'otulabira annyongera okubanga mbeebaza abatambula naffe ku nkomerero y'amawulire gano ngenda kujja n'obubaka bwammwe bwe mwataddeyo ngenda kusoma message zammwe aze mwampeereza ku mukutu guno gwennyini mu mawulire ge twasembyeyo okubanga tuteekako kubanga ffe eyo nkola yaffe tukusomera obubaka message comment section tugifuula busy tetusobola kubanga ate tuleka obubaka obw'omuntu yenna kasita abanga yazze n'abuteeka ku kakati ensonga gye nkuleetedde ggwe ampuliriza nga we nkusaba olayikinge kubanga gy'okoma okulayikinga information gy'okoma okubanga etambula buli muntu n'abanga afuna bino oba oliawo n'ebirala bye tuba tusazeewo okubanga tukuleetera mu bitundu eby'ekiteezi ebigenda mu maaso mubimanyi twabikuwadde dda twabyogedde dda nyinza obutabiddamu wabula njagala kubeera brief mu updates zino bino nkuleetedde bigambo bya muntu omu byenjagadde ogende mu comment section ombuulire mutuufu okkiriziganya naye oba nedda ensonga ezigenda mu maaso mu kiteezi ennyumba z'abantu zakooneddwa ekyo buli omu akimanyi wabula gavumenti yasazeewo okusenda amayumba g'abantu abaliraanye kasasiro waali abaliraanye ennyumba ezo ezakooneddwa ezasendeddwa kasasiro ze yagwiridde n'abanga azisaanyawo kati bano abaliraanyeewo nga bwe nakuwadde mu mawulire agasembyeyo ate gavumenti egamba kya nammwe ennyumba zammwe leka tuzisende wabula muveewo mugende muyiiye ewalala gye mugenda okudda abamu ku bannabyabufuzi balemeddeko bagamba muyina abantu bano basasula n'abantu bennyini basiibye mu kwekalakasa nga bwe nkulaze mu katambi mu mawulire gaffe agasembyeyo ku mukutu guno ogwa Red Zone TV abantu bagamba tetujja kuvaawo nga temutusasudde abantu mu kitundu bano bennyini aboogerwako bagamba ffe tetulina buzibu kubanga ffe n'ekizibu tukiraba bwe tuba nga tusasuddwa nga mutukompasetinze tuli beetegefu okubanga tuvaawo wabula olunaku olwajjo gavumenti agikulemberwa amanyiddwa nga Generali Yoweri Kaguta Museveni yasazeewo n'akwata ssente n'alagira ministry oba ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga zino kiriyirire abantu abafudde buli omu obukadde 5 abantu abafunyeemu ebisago buli omu akakadde kamu ati nno wano nkuleetedde bigambo bya Umaru Kisekka ye agamba tuyina bannamateeka nga si bannabyabufuzi kyokka wabula nga bannamateeka era asooseza Erias Lukwago eyagenzeeyo eyasiibyeyo ono omusajja munnamateeka ate nga ye road mayor nsonga eno emukwatako nnyo Umaru Kisekka agamba mwandibadde temugendayo bugenzi kkaabirayo maziga mwandibadde temugendayo bugenzi kubeera nga ate musaasira abantu wabula mwandibadde muwa abantu amagezi okugenda mu kkooti kubanga eno ensonga nnene kino ekizibu ekyagudde kiri manimedi kyaleeteddwa buleeterwa ekitongole ekya KCCA ekibadde kiyiwawo kasasiro nga bakimanyi bulungi nti waliwo abantu ate era babadde nga bakiraba nti kasasiro kasasiro ajjudde ng'essaawa yonna ekintu kisobola okubeerawo anything can happen ono ye ng'agamba nti gavumenti bubadde bulagajjavu bwayo era abantu nga Lord Mayor Erias Lukwago bandibadde mu kifo ky'okusaasira obusaasiza abantu bandibadde babayambako ne babakwatirako ne bagenda mu kkooti gavumenti n'eriirira abantu bano ssente ezitegeerekeka ogenda ziwulira azoogedde naye njagala bikuwa ebigambo bye neme kubeera nga mwogerera mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera katuuliziganye mu bigambo by'omusajja ono then oluvannyuma nzije n'obubaka bwammwe ku mukutu guno kwennyini nnyini. Bannayuganda ekitusumbuwa ekigenda otusibako n'abaana abasajja temumanyi rights zammwe. Lunaku ki gavumenti lw'erina osasulira abantu nga ebizibu yebireese oŋŋamba otya nti baakutta abantu abaafudde famire zaabwe ne babawa miliyoni 5 miliyoni ne bakwata n'akakadde kakadde mbo ne bakawaaba baakoseddwa abalina ebisago. Gavumenti erina okuliyirira ssente ekitonde nnyo buli omu miliyoni 2 200 miliyoni tuyina ne balooya mu opposition Balukwago bagenzeeyo kwekaabya kusiriwaza bannayuganda nalabye ne muwadanku nnyingi yabaddeyo notawa bantu abo magezi nti gavumenti erina okusasula ku lw'obuzibu bwe yaleetedde abantu kubanga bagenda okutikka akasasiro oyo nga bakimanyi bulungi wansi waliyo amayumba g'abantu asobola obbagwira obwo obuzibu si nakyo disaster bulagajjavu bwa gavumenti ye yassa abantu baffe
bw'obonga mbati government si ye yassa abantu baffe mbulirayo omukungu wa government omuba mu KCCA avunanyizibwa ku bintu ebyo byakasasiro nga office ye bamugobye sawa zinaakulira KCCA omukyalo oyo ayina nakuwumula bayina mmogoba bugobi mu office abantu bafudde emirambo ne giyiika olaba government ekwata sente obuwumbi 30 ne buwa abayimbi abagagga abayina sente olwo government ebuliddwa zeriyirira abantu abatuukiddwako ebizibu bweba government si ye yassa abantu baffe ani gwe bagobye mu office nti wuno bamugobye lwa bulagajjavu bwe kubanga ekyo ekintu government ye yabireese bakitegeera bulungi nti wansi waliyo abantu bo ne bakola ebintu byabwe obwo obuzibu si bwa abantu bazimba mayumba gaabwe kubanga bwe bagazimba bibanja byabwe naye ne tubulwayo wadde omuyivu mu opposition bano abeeyita balooya awa ku bantu baffe amagezi nti bannaye gavumenti wekiba kizzebwa ekiti nga buzibu bwa gavumenti ekibireese gavumenti eba erina osasula erina oliriirira olulala abakozi ba gavumenti babeere ku nninga bakitegeere nti tulina obutaba balagajjavu naye kati sawa zino tewali wadde yagobeddwa n'omu mu office abantu b'omu kiteezi temusiriwala omanyi mwena oluusi musiriwala nnyo temuba basiru nnyo mugende musuwinge gavumenti ya Museveni esasule omusaayi gwe yayiye ku lw'abaana bammwe n'abantu bammwe abafudde sobo bu miliyoni 5 zoyinza obumpo obwo nze mumbuulirizeeko we nali e Uganda obwa polisi obwagezaako okunkuba nzoyinza obumpo obwo bu miliyoni 5 nga wafiiriddwa abaana bo nga bulagajjavu bwa gavumenti ng'oyina n'obukakafu nti waliwo ebintu ebyabaluse bayina bye bataddeyo ebyabaluse byaleetedde mu okufa gavumenti eba erina obaliyirira di gavumenti lweriyiririra abantu nga ba member of parliament mu Uganda bagabana miliyoni 10 buli luvannyuma lwa mwaka mbokasiimo mbubeewa akasiimo ne bagabana miliyoni 10 gwe bakwatidde miliyoni 5 miliyoni ne bakuwanga wafiiriddwa abantu 4 3 2 nga n'ennyumba zo zammwe zaweddewo ne babasiriwaza nti ate tugenda bagulira emmere ne babateera wali bagulira emmere bayina buli omu eyafiiriddwako omuntu we nga buli muntu waakiri ekitono miliyoni 300 miliyoni kubanga sente weeziri olaba bazikwata ne baziwa abayimbi ne bakwata obuwumbi 30 billions ne baziwa abayimbi katobolo mu abafiiriddwa abantu bammwe temusiriwala abantu b'ekiteezi mufune balooya mugende mu makooti gavumenti erina obbasasula kuba obwo bulagajjavu bwayo Yes, ebigambo biwulidde sijja kubyongerezaako sijja kubeera nga ate mbitoolako kakati ku ssaawa eno yennyini gwa mpuliriza ngera bulijjo njagala kuyitaayita mu bubaka bwammwe kubanze mmanyi abantu betutambula nabo ku mukutu guno obubaka kiba kintu kikulu nnyo okubanga oli alina gye yabusindise ate ne butuuka eyabadde atumira eyabadde atwebaza eyabadde atuwabula byonna keekadde obubaka buno mbeere nga ate mbuyitaayitamu nga sinaba kubanga ate nva wano omukutu gwa Red Zone TV ate naba kubanga osubscribe nga kikole nyongera okutegeeza nti likinga kubanga gy'okoma okulikinga information gy'okoma okubanga etambula buli muntu yenna n'afuna amawulire yonna gy'asinzira okubanga gy'atulabira Penina Nalwanga webale kubanga ate okyagoberera message yatuuse Nantongo Jeni webale kubanga oli message yatuuse Olivia Mwasabika message yatuuse ali Saudi Arabia jasinzira okubanga atugoberera Namutebi Masitula webale kubanga obeerako nagana e Uganda olemwa naye kanso his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu bwatyo namwebaza emirimu gyakola Olivia Mwasabika webale kubanga oli message yatuuse Sophie Bax naga Museveni free our country mama waffe mama Kevin Switzerland nategeeza naye nti kyokka Museveni talina na bulumi kubanga oyinza otya okulaba abantu nga bafa era nga bafiiriddwa ebintu byabwe ate kati gwe nosindika nabbanja kubazunza kubeera nga abatambuza mawulire ge twasembeyo okubanga tukuwa mama Kevin bwati wagambye webale mami waffe kubanga ogoberera message etuuse Fatima nagamba nagamba nabbanja singa bamukubiddeyo message ye bwati bwe yagambye Nalwada Hadija webale kubanga nayo kwoli message yatuuse mukutu gwa Red Zone TV Siripi Shafboard Fatima message etuuse Namutebi Hanifa
webale kubanga naye kwoli message etuuse. Rose Nambusi webale kubanga naye kwoli message yatuuse. Yagambe kasasiro n'abantu ani yasooka mu kiteezi okitegeera. Hasfabiba message yatuuse bale kubanga ogoberera. Nantongo naye bale kubanga kwoli message yatuuse. Webale kubanga ate otambula naffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera mu kutugwa Regional TV. Sebambule Patrick nze mbeerawo tulisiganye mu updates eziddako okuwabula nga sinaba kubanga nvaawo kankulekere ebigambo bino ate twesange mu updates ezigenda okubanga ziddako kubanga tukyaliwo tukyayongera mu maaso n'okubanga tukusakira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuvudda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.